akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission kaggudde omusango ku Muhoozi Kainerugaba ebya Eddie Mutwe munnange bimuzaalidde akabasa ate okulonda kwa NRM okubaddeyo okwa LC1 nga balonda abaana bakwatira bendera kigambibwa okuba nti abanuupu baakuswamye. Kooti ey'amagye yanafuyibwa nnyo kooti enkulu mu nsala yaayo era munnange nti n'emisango egy'obuli bw'enguzi emisango eminene gyonna munnange bwe batyo baagigijjako bwe tulaba abasajja kulwana kulaba nga baddamu okulaba nga baregaininga stand basobole okubeera nga ebyo byonna babikwasaganya nti emisango gy'enguzi jjukira nti kakati awo babeera tebalina bwe beetaasiza so wali babadde bagitwala butwazi eri kooti yaabwe. Kulamusizzaako nate gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesise nzekuse obudde bwa ku makya wano mu mikwesise era essaawa ziri emu n'eddakiika 42 budde bwa mpewo kakuba kabadde katonnya olunaku olwajjo tetumanyi ne leero bakanaatonnya. Hillside View Apartments, zino apartments za kabi nnyo ziri wali ku kasozi Jani ku kyaki Ntebe Road. Gwe ayagala munnange okupangisa apartment omuli buli kimu. Hillside View Apartments, wifi weeri ate nga n'amasannyalaze tegavaako, transport okunona ku airport oba okumpimpi awo waali oba ng'obookinze nabo security eri gguluggulu. Maintenance Palace muganda wange bano balina solar systems bebuuza nze kubanga bifaananyi birina wano singa amansi obuli kusharingira kategeera ku mutimbagano yonna buli wootegeera nti eno oba Facebook teeka mbutesi Maintenance Palace Uganda, gwe bw'otegeera nti Twitter Maintenance Palace Uganda, Facebook TikTok n'emikutu emirala gyonna bweteekamu butesi Maintenance Palace Uganda ojja kuba obafuna era ojja nakulaba solar systems olabe ebyamasannyalaze weeroboze ate n'ebyamazzi okosa n'abakugu munnange abasobola okuyambako kubiteekayo. Okay munnange akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulirwa omukyala Maria Muwangadya kano nno bwe katyo keegaganudde mu kwegaganula tetumanyi kubanga waliwo okweraliikirira awo, waliwo okweraliikirira okubuusabuusa nti lwaki bano bapapirira, lwaki akakiiko k'eddembe ly'obuntu kapapirira ate nga kakozesa amaanyi mangi nnyo ate nga n'omuntu gwe kakalagirako amaanyi si ye muntu kwegamba ateeka ekitiibwa ne mu paalamenti, si ye muntu ateeka ekitiibwa ne mu paalamenti. Naye omukyalo ono munnange Wangadya tetumanyi munnange kye yeesize era y'ensonga lwaki abantu abamu batandise okugamba nti oba Muhoozi ye yeeroopa ng'atidde okumuloopa ayinza okweroopa kwegamba manyi kati wano mu Uganda nti bwe baloopa omusango kooti newe ensala kati guyinza okugenda okuloopa ne bagamba nti kooti yawadde ensala ku musango gwe tetwagala contradictinga, twagala kwegamba kutabulatabula nsala eri ate tulindeko bwe bityo ng'emyaka gikola ki gigenda mugenda okukakana nga 240 oba 230 wali Museveni takyaliwo. Kaakati munnange ffe tetujja kubeera nga munnange ate tugamba nti oba kale balimba babakozi tukuwa mawulire nga bwe kiri naye nga waliwo okwemulugunya kw'amaanyi nnyo eri abantu ti akakiiko kano amaanyi kagajja Wangadya ono eyatugamba nti babeera ne pisito nga bazeetimbye ne ripooti zakola bazeeditinga noga asoma bino amaanyi agajjawa ku Muhoozi omukwano agujjawa ku Eddie Mutwe already nga nabo bamwemulugunyaako aba opposition okubeera ne double standards. Kakati munnange akakiiko kano boosi waako yaguddewo dda akakulira Maria Muwangadya yaguddewo dda human rights case omusango ogw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kati guno munnange okusinziira singa bibadde nga birimu eggumba wano e Uganda
gwandibadde guzaalira Muhoozi akabasa naye olw'okuba nti munnange kakati munnange mu kunnyonnyolamu ebitonotono oba oli awo bagamba nti togayanga kyezinze naye munnange akulira Uganda Human Rights Commission Mariam Fauzia Wangadya ono munnange agambye nti okusalako Eddie Mutwe ekirevu nga tebafunye lukusa kuva eri ye ekyo munnange kuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu okumusalako ekirevu nga naye gwe basososalako ekirevu Wangadya nga babasize kale tugende mu maaso kakati munnange omukyalo ono annyonnyola nti newankubadde nga yakwatibwa era ne bwe baali mukutte ne batamukuba oba obutamusiba obutamukwata oba obutabeera mu buwambe okumala ebbanga eddene naye ekikolwa eky'okumusalako ekirevu n'enviiri byokka ebyo bimala bumazi okubeera nti munnange kikakasibwa nti eddembe lye lyalinyirirwa. Kati omukyalo ono bw'atyo atukakasa nti okuyisa omuntu bwe batyo kiba kitegeeza nti babeera bamutyobodde ekitiibwa kye babeera bakitadde mu ttaka bakijolonze era tekikkirizibwa mu constitution oba mu ssemateeka owa Uganda. Omukyalo ono agamba nti Eddie Mutwe balooya be nga babadde bakutte bulungi ensonga eno tebeetaaga na bingi nnyo kukakasa nti ddala Eddie Mutwe eddembe lye lyalinyirirwa era yatyoboolebwa era singa bayitamu ne bagenda mu kkooti n'egamba ye kiba kitegeeza nti Eddie Mutwe aba agenda kusasulwa ssente nnyingi nnyo olwa damages ezamutuusibwako. Waliwo omuntu omu eyagambye nti era agenda kusasula ku ssente zamwewa musolo bwe kale ne bwasinga omusango era aba agenda kusasula ku ssente zamwewa musolo kyokka ate nga ebikolwa byamukolwako omuntu Muhoozi Ssekinnoomu ate nga alina omusimbi mungi naye ate era naye yamukamamu Mukama Katonda. Kakati Wangadya era nga nnyonnyola lwaki commission ebintu bino ebikutte mangu kugamba reactinze very fast. Ekibuuzo kyensoose okwebuuza waggulu wali nti anti eri alumirwa nti alina kigendo lwaki bino babiyisa mu bwangu. Agezaako okunnyonnyola lwaki muleme kugamba nti kireka bamutumye mbu naye muganda wange. Kakati ono ategeeza agamba nti nno lwa nsonga nti Muhoozi General Muhoozi Kainerugaba ye kennyini yakkiriza yakyadimitinga publicly nti ye yali awambye Eddie Mutwe era ng'amulina mu basement ye era n'alaga nti ebirivu baabisazeeko n'ayogera n'ebikolobero byonna byabadde nga gyamukolako ali mu muyigiriza Lunyankole bali mu kukola batya. Kati Wangadya n'agamba nti obujulizi awo we buli tebeetaaga kulonzalonza yadde n'akamu era n'agamba nti nno kino kyanguyiriza commission okumanya ani gwe balina munnange okuholdinga accountable ani gwe balina okuvunaana ku nsonga eyo era n'agamba nti mu misango mingi nnyo emirala omuli ba security officers beesanga beegaanye kubanga tewaliwo bujulizi bukakasa nti ddala omuntu oyo babadde bamulina nga be bamutulugunya. Naye ku guno omulundi Wangadya atugamba nti Muhoozi alina ebigambo byennyini bye yakozesezza nga biraga nti ali mu kutulugunya Eddie Mutwe era ekintu munnange commission kyegenda okubeera nga ekwasaganya bunnambiro mbu y'ensonga lwaki banguyiridde ensonga eno banguyiridde n'abantu bo bagamba nti nno kale bwe kiba bwe kityo tubasabira muleme kukkiriza nguzi kale muleme kukkiriza nguzi naye singa kumusinga ye omusajja omuntu omunene bwe butyo mugera mukolera ki kale
mulina okupuruvinga nammwe kale mugezeeko mukoleko kye mwali badde mukola oba mukolenge mwali badde mukola oba oli awo ensi ereme kubatunuulira mu mbeera enzibu ennyo. Kakati munnange mu kulonda okwa NRM kuno okwakaggwa waliwo amawulire nti aba NUP jjukirwa babadde balonda aba LC1 abagenda bakwatira bendera bachairperson aba LC1 kakati office eya national chairman ONC bwetyo ekulirwa Hajati Hadija Namyalo bano bwe bati bakwasaganyiza okulonda kuno era ndigeno Museveni yabaddeyo n'alonda ewaabwe n'ekyalo nkyerabidde kyabadde kizibu nnyo okumanya erinnya naye nkyerabidde. Kale munnange kigambibwa okuba nti okuva lekiri tegero Museveni yaggulawo n'agamba mbu chairman oba chairperson w'oku kyalo singa abeera akakasiza nti omuntu oyo wa ku kyalo aba asobola okulonda nti kino kyawadde enkizo n'aba NUP okwetaba mu kulonda kuno. Kigendeerwa ki? Okusinziira ku bo aba NRM oba bawaayiriza naye babadde n'obujulizi era bagamba nti ku polling stations ababadde nazo 7,200 okwetooloola eggwanga lyonna newakwadde okulonda kwagenze bukwakku naye kigambibwa okuba nti wabaddewoko okusinziira ku mbeera eriwo nti wabaddewo reports ze bawadde nga bagamba nti aba NUP nabo beetabye mu kulonda kuno. Kati balonze baani? Bagenda nti mu districts nga Luweero abawagizi ba opposition naddala aba NUP nti bano beenyigidde mu NRM primaries era nga munnange kiba kitegeeza nti oyinza okubala ennamba y'abantu nga n'omuntu gwe balonze n'agenda akakutema naye nga munnange kale nti eno developing story tugenda kuba twongera okubeera nga tutinoonyerezaako nti munnange essaawa eno obukodyo bwafuuka obukodyo era n'aba NRM bennyini bebakakasa ekintu ekyo kale munnange ensonga anti bagamba nti teri alumirirwa nti alina kigendererwa kati bano okulumirirwa ku bannaabwe okubeera nti babalonderako tetuyinza kumanya. Nze naawe muganda wange tujja kwongera okubimanya nga sinaba kugenda munnaye bya kooti masho kulaba ngeri kooti enkulu gye yagiwebulamu yagifuula ey'okutabaganya obutabaganya. Waliwo omukyala eyafudde yakolapusinze n'afa babadde bali mu training babadde bali mu recruitment banoonya abo abali fit okubeera nga bayingira obwa poliisi. Kakati munnange babadde mu physical fitness omukyala n'afa era nga bagamba nti omukyala ono ye Margaret Kabasa ava mu Oloko kyalo bakita Oloko era nga kiva mu Oloko sub county wali mu buvanjuba bwa Uganda mu district eye Palisa babadde mu kuddukamu awo nga bakola exercise mu dduka kasenti ddala osobola. Munnange ono teyasobodde kudda yagenze naye okudda kwabadde kuzibu nnyo era munnange okuyugaayuga mu ddwaliro ng'amaze okukola pusinga okugwawo bali mu kwegezaamu bw'atyo n'afa. Bakyanoonyereza ekyamuse naye ng'ekyamusse munnange ayinza okuba mayi kati waliwo ne mukwano gwange omu yafiira mu mupiira bino byetuzannya emipiira nti katugeze TV gundi bazannya ne TV gundi kati ne mugenda oli tobadde tokola physicals oli ani fiiti kati ate weeteka mupiira odduka emisinde muganda wange oyinza okuwekeera ennyo era oli yafiirawo bw'atyo. Kati ebyo nabyo munnange bw'oba onaagenda mu mupiira abambudde n'abatambudde nti emipiira gyaffe gyetusamba abambudde amasaati n'abatambudde masaati. Kakati kitegeeza nti bwe waba oli omupiira nga onoobeera mu bambudde amasaati oba batambudde masaati kitegeeza sooka okoleekolemuuko awo osobole okukachinga breath
kwegamba okuwekeera kuno kuyinza munnange okukutta bw'oba teweegendereza naddala emipiira egyo gitera okubaawo. Mukimanyi nti abakozi ba kampani eno bagenda kuzana n'abakozi ba kampani eri, abalima ebikajjo bagenda kusamba n'abatalima bikajjo bwe batyo. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo kitalo nnyo, omukyala bw'atyo yavudde just mu kugezaamu bugeza ne beegezaamu basobola okulondamu nti bano be bagumu n'ayitira awo. Kati munnange bwe tugendako mu kooti marshal, eno kooti y'amagye era okusinziira munnange ku nsala ya kooti gye baatuwa juuzi eyavaako obulwa n'okutuuka General Museveni okunyiigira ddala n'okubeera nga bajjayo amendment gye bali bataddeyo kusooka ne basooka bamala okubeera nga bagikanika ne bagizzaayo nga bongeddemu ebintu byabwe nga baagala ba civilians bavunaanibwe mu kooti. Naye already ensala ya kooti eno yalaga nti military courts tezirina kubeera nga zihandlinga serious criminal cases, misango egy'amaanyi kati nga obuli bw'enguzi. Era munnange nga gino ne bwe giba gizziddwa abasirikale bennyini girina kubeera nga munnange gitwalibwa mu kooti ez'abantu. Era bagamba nti emisango egiyinza okuvaako katugeze okusalira okusiba amayisa oba n'okufa, egyo munnange tegirina kuba mu kooti ey'amagye, Naye wano nga maze okubeera nga nkunnyonnyola nga bw'okiwulidde awo, kindeetedde okulowooza lwaki abasajja balwana okukuka ejjembe. Kubanga jjukira nti bwe twogera ku buli bw'enguzi nti bajjeyo eri ekintu bakireete eno mu buli bw'enguzi, nti kooti y'amagye nti kati kuba musirikale yazzizza obuli bw'enguzi kati kooti y'amagye erina omuvunaana. Ekyo munnange bwe kiba nga kirina mu kooti zino oba oli awo kiba kitegeeza nti ebanga upper hand babawadde twegamba push nga ba civilians oba abantu aba bulijjo okusobola okubeera nga oba oli awo abo ababeera babafutubaddeko nga bababbiika ebyammwe musobola okubeera nga nammwe bwe mutyo mubako ne influence mu kubavunaana, newankubadde nga munnange esiga eddamuzi likyalina omulimu munene nnyo okwerongoosa. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti initially oba mu biseera ebiyise nti emisango egy'obuli bw'enguzi nga gino girimu ba military officers gibadde nga giwozesebwa mu kooti ey'amagye. Naye munnange kooti enkulu bwetyo neeyongera okubeera ng'etangaaza ku nsonga eyo nti emisango egyo gy'amaanyi nnyo, nti military tribunals ziba tezisobola kubeera nga zihandolinga emisango egyo. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Bannayuganda babeera n'edisa ejjogi nti ekyo singa ab'amagye babeera bavunaanibwe mu kooti ez'abantu kitegeeza munnange babeera bagenda kukakasa nti accountability wamu ne transparency ebaawo, walina okubaawo obwerufu, ate buli muntu munnange alina okwetikka omusaalaba gwe. Oba wazza omusango munnange naddala mu nsonga z'obuli bw'enguzi kitegeeza nti kooti y'amagye yalibadde kutaasa tegenda kusobola kutaasa, tesobola. Sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange, ate tusekane mu mbuzi zaffe ezijja wano ku Uganda at large. Mukama Katonda abakuume.